Baaniriza mwenna abalaba vidiyo eno amannya agange nze Trevor Online era ng'ensonga enkulu endeese akawungeezi k'olunaku olwaleero ye mulamuzi avudde mu musango gwa Hajji Kamoga wamu n'emboozi endala nga muno mwe muli emisango egyaguddwa ku Eva Mbabazi omukulu wa NEMA eyeegaanye ebyayogerwa omulunzi w'enkoko ensonga lwaki General Moses Ali tagenda kwetaba mu kamyufu k'ekibiina Kaliisoliiso gwe bagenda okkuba ekibaati wamu ne maama awadde obujulizi ku tour guide ku nsonga y'omwana we eyabuzibwawo emyaka 10 emabega. Nga tetunnatandika ne vidiyo eno nsaba wenna eyakkanneeyungako olunaku olwaleero osubscribinge era olikinge kisobozese vidiyo eno okutambula ku misinde egya waggulu. Omulamuzi omukulu mu kkooti y'Entebbe Oweekitiibwa Stella Maris asazeewo ave mu musango gw'obufere oguvunaanwa bbulooka w'ettaka Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants. Kino we kijjidde nga Hajji Kamoga ng'ayita mu balooya be yalumirizza nga bwe yali yawayaamu n'omulamuzi ono ku nsonga y'omusango guno ku mukutu ogwa WhatsApp. Obunkenke bweyongedde mu kkooti oludda oluwaabi bwe lutegeezezza nga bwe lweteeseteese okugenda mu maaso wabula looya wa Kamoga Brian Tindyebwa awakanyizza n'asaba omulamuzi ayite enjuyi zombi mu kisenge. Era oluvannyuma lw'akafubo omulamuzi akomyewo mu kkooti n'ategeeza nga bw'avudde mu misango egyaggulwa ku Kamoga mu butongole fayiro n'agisindikewo omulamuzi omulala. Mu bigambo bye omulamuzi Stella Maris bwe yabadde asindika fayiro eno eri omulamuzi Edgar Tusime Tibeyeeyita ng'ono yakubiriza kkooti ento eya grade 1 mu kibuga Entebbe agenda okuwuliriza omusango guno ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Omulamuzi Stella yategeezezza nga bw'atalina bwagazi mu musango guno era n'ategeeza nga omuvunaanwa bwe yamwemulugunyaako dda mu kakiiko k'essiga eddamuzi aka Judicial Service Commission n'olwekyo asazeewo omusango aguveemu. Kamoga awera ennemba n'emisango omuli okujingirira kiyite forgery, okuwandiisa mu lukujjukujju kiyite obtaining registration by false pretenses, okwogera ebiwandiiko eby'obulimba kiyite uttering false documents, okusengula abantu mu ngeri emenya amateeka kiyite unlawful eviction, wamu n'okwonoona ebintu by'abantu oba ky'oyinza okuyita malicious property damage, nga gino gyonna gigambibwa okuva mu kiyitibwa fraudulent accusation okufuna mu lukujjukujju eka z'ettaka 2 okuva ku musuubuzi Peter Bibaŋŋamba erisangibwa ku kyalo Galuga Bukaaya mu munisipali y'Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso. Ate mu birala ebifundikidde olunaku olwaleero General Moses Ali ategeezezza mu butongole akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM nga bw'atagenda kwetaba mu kuwenja akalulu k'awamu mu kamyufu k'ekibiina. Ye Executive Director wa NEMA Akankwasa Balireega avuddeyo n'ayogerako eri bannamawulire ku nsonga y'omulunzi w'enkoko Nkalubo eyamwemulugunyaako. Ono agamba ekikwekweto kikyagendera ddala mu maaso oluvannyuma lwa NEMA okusaba Nkalubo okukozesa obulungi ekyo ky'alina ng'atwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omulunzi okulaba nti waakolera wayonjo era tewali ndwadde. Mwami Akankwasa agamba bo ng'aba NEMA baabaloopera Nkalubo era balina okufuna engeri gye bagonjoolamu okwemulugunya kwabwe. Ate ye Eva Mbabazi ng'ono ye mukyala eyali ne Dr. Kigundu Spire mu kaseera we yafiira, poliisi emugguddeko emisango gy'obulagajjavu wamu n'okupapa kye bayise Rash and Negligent Act. Maama w'omusawo eyali agezesebwa eyabuzibwawo mu ddundiro ly'ebisolo Limaction Falls National Park mu mwaka gwa 2015 awadde obujulizi ku tour guide eyali alambuza. Ye Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Oliver Namisango Kamya Tulyomwe ategeezezza nga bw'ali omweteefuteefu okugenda mu maaso n'omulimu gwe singa kontrakiti ye ezzibwa obujja.